nammwe Allah n'abawa ekirowoozo okuteekamu obudde bwammwe essente zammwe naki byonna ne mubiteekamu musobole okutuyita ate tujje tubeereko nammwe ate nammwe nga mukikola ekyo olw'okuba mwagala okukuŋŋaanako awamu ate bikibakuŋŋaanyiza okuleka okwogera ku nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'okumusaalira n'okusaba Allah asse ebyengera bye n'emirembe gyali. Era ebyo bigambo bikulu nnyo, y'ensonga lwaki bwe tubanga tuli mu kusoma egiyitibwa emiryango tutera okwogera ekigambo ekigamba atirillahumma qabrahu lkarim, Allah ssa akawoowo akalungi ku ntaana ye ey'ekitiibwa bi'arfin shadhiyin min salatin wa taslim. Akawoowo ako nga kakannyo ate nga kawunya bulungi nnyo, nga kali concentrated ate nga kawunya bulungi nnyo, naye nga akawoowo kalimu ki min salatin wa taslim, okusaalira nabbi, ebyengera bya Katonda n'emikisa gye byonna bibeere gyali. Awo bwe tumala ne tuwanika emikono, Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi, Allah saasira wassa ebyengera n'emirembe eryani eri Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lwaki entaana ye yakitiibwa? Tugamba qabrahu lkarim, entaana ye eyekitiibwa. Lwaki yakitiibwa? Kubanga agirimu waki wakitiibwa. Ensonga emala kambawo ekyokulabirako mu Burda. Nabbi sallallahu alaihi wasallam Allah gwe yatuma gye tuli okutuleetera obusiraamu, si bwe kiri? So huwa alladhi yad'una li ta'atihi, yatukowoola okudde tugondere Allah. He calls us to obedience to Allah subhanahu wa ta'ala, si bwe kiri? So bwabanga yatukowoola okugondera Allah, ate nga Allah yennyini yamuyita khairu rusul, yasinga ababaka bonna abaasooka, ababaka bonna abamukulembera yabasinga obuki. Kati ate bwabanga nabbi wa mulembe gwaffe, automatically omulembe gwaffe gwe guba gusinga obulungi mu mirembe egyakola ki egyayita. Owa Burda kyava abagamba lamma daa Allahu da'ina li ta'atihi bi akrami rusuli kunna akramal umami. Nti Allah bwe yayita ono atukowoola eri obulungi n'amuyita akrami rusul, nabwe kityo naffe kunna akramal umami, naffe ne tufuuka ekibiina ekisinga okuba ekyaki ekyamaanyi. N'entaana ye nabbi saa sallam olw'okuba wa kitiibwa, entaana eyo mwali kyeva efuuka entaana eyaki ey'ekitiibwa. Nga sinaba kwogera ku mulyango, ninayo ekigambo kimu ndyoke njogere ku mulyango. Wano okukola kino kyetaagisa obudde, kyetaagisa essente, abantu okulya ku mmere eyo nakinaki n'ebirala. Kyetaagisa okukuba amasimu, oyo airtime yeetaagisa. Kyetaagisa okuteekateeka olukiiko oluli mu kuorganizinga omukolo guno. Ebyo byonna byetaagisa. Omuntu bw'abanga ebyo Allah amuwadde essente, Allah amuwadde obudde, Allah byonna Katonda yabikuwadde, olina bikozesa kunoonya ddiini, osanyusaani Allah subhanahu wa ta'ala, si bwe kiri? Akanyiriri ako kanyumidde nnyo juzi nadde nsoma nga tuli mu kusoma. Oluusi bwe babeera basoma mpuliriza nga ako nno bulijjo sikasanga ku mutima naye kankoledde nnyo. Waliwo ebintu bisatu mu kusuubula. Waliwo kye bayita okugula, waliwo kye bayita okulamuza. Okulamuza mukumanyi? Ngula 15,000, nyongerako naawe nkitunda 1,000. Leka naawe kale kampeza akakaaga. Ekyo sawumu, mu Luwarabu bakiyita sawumu. Kane wabaayo okutunda n'okugula, ebyo buli omu abimanyi. Kino albayu wano shira. Kakati ne wabaayo ekigambo ekirala mu kutunda mubaamu amagoba oba okufuna loosi, okufiirwa. Kakati omuntu yenna, omusajja ono wa Burda bwe yali awandiika ebigambo bye yagamba nti omuntu bw'abeera nga atunda, alina kutunda kyalina, ate gwe Katonda alina byakuwadde mu dduniya muno, si bwe kiri? Kati Allah akuwadde ssente, obudde, obulamu, amagezi agateekateeka n'ebirala. Katonda ayagala obikozese okugula eddiini. Yenna ataakola ekyo ajja kuba amaze okufuna okufaafaaganirwa. Omusajja wa Burda agamba faya khasarata nafsin fi
تجارتها لم تشتري الدين بالدنيا ولم تسومي ngali mulosi y'amaanyi oyo yenna anaasuubula nga takozesezza katonda byamuwadde ku duniya okugula eddiini n'atabikozesa na kugiramuza talamuza na kulamuza nti kale kankozese ku bino namuze eddiini ya katonda kayimba mukategedde bulungi ako faya khasarata nafsin fi tijaratiha lam tashtari ddina biddunya walam tasumi waman yabir ajilan minhu biajilihi yabillahu lhubnu fi bay'in wa fi salamin akakokubiri bwenkavunula temujja kuddamu kumpita jjinja kati bwe munaddamu ne mumpita jakavunula olwaleero tugenda kwogera ku mulyango gwe-19 olwokuba obudde mbulabye bukoze eki butambudde saagala kuwanvuya nnyo kwe kulonda ogwo omutonotono emiryango gino egiri mu barizanji ntera okukyogera buli bwe mba njogera barizanji linnya lya kifo eye Pakistan eyo kati bwe bagamba nti Ashraf Matovu bazanya nengo owe Kampala mukitegedde kakati noono omusajja bali bamuyita Jaafaru ng'ava mu kifo ekiyitibwa Barizanji kyovola bamuyita Jaafaru al-Barizanji Jaafari owe Barizanji yawandiika ekitabo kye nga kyogera ku byafaayo byani bya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga n'abasigadde bwe bawandiika ebitabo byabwe nga birimu emiryango ky'omulyango gwa tahara omulyango ogwogera ku swala omulyango gw'ezzaka omulyango gwa noono naye bwatyo bwe yawandiika omulyango ogwogera kuzaalibwa kwa nabbi maama we okufuna olubuto omulyango ogwogera kuyonka kwe omulyango ogwogera oba ntegerekese bulungi so awo tewaliiwo kipya kyeyakola ki kyeyakola yayogera bino yakola ng'abamanyi abalala bwe bakola ki ate ng'emiryango egyo giviira ddala ku nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in fact giviira ddala wa katonda nabbi teyasomesa bintu byonna nga tabyawudde wabula yayawulanga kino Allah subhanahu wa ta'ala Qur'ani teyagimussaako lumu yagissa mpolampola okusinziira ku kyetaagisa kyova olaba empagi z'obusiraamu zaatwala emyaka 23 okukola ki okuggwaayo tuli wamu kale nabwe ekityo naffe naano yayawulamu buli osobola okusoma nti bino bikwata ku kuzaalibwa bino bikwata ku kino guno omulyango gw'ennondayo olwaleero gukwatagana na mpisa za nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sajja bwe yali awandiika ebigambo bye yagamba abalina ekitabo musobola okubikulawo enzo ga omusajja atuyiwamu ebibi nsoma bibye sina kipya kyenjogera kyane aga wakana sallallahu alaihi wasallama شديد الحياء والتواضع يخصف نعله ويرقع ثوبه ويحلب شاته ويسير في خدمة أهله بسيرة سريا ويحب الفقراء والمساكين ويجلس معهم ويعود مرضاهم ويشيع جنائزهم ولا يحقر فقيرا أدقعه الفقر وأشواه يقام النبي صلى الله عليه وسلم كان شديد الحياء والتواضع نبي يينا ensonyi nnyingi nnyo ng'ate mukakkamu nnyo ensonyi ffenna tuzimanyi alhayau la yati illa bikhair ensonyi tezirina kyezireeta okujjako nga kiki nga kirungi mu riwaaya endala nti alhayau kulluhu khair ensonyi zonna okutwaliza wamu nki nungi omuntu okubeera n'ensonyi omuntu alina ensonyi yoyo asobola okumanya nti ono musajja mukulu newankubadde mulaba nga kyaliko kikyamu naye nina omukwata ng'omusajja omuki omuntu alina ensonyi yasoma eddiini nga ffe gye tusomye naye n'amanya nti yadde ono musajja mukulu yansomesa musajja mukulu akoze ensobi naye sheekhe wange yansomesa waliwo bye siteekeddwa mukola ki kumugamba n'alaba amakubo agajja okumutegeeza ekyo kyakola ki ye muntu alina ensonyi nabbi sallallahu alaihi wasallam yalina ensonyi nnyingi Aisha radiyallahu anha bamubuuzaako ku nsonyi za nabbi sallallahu alaihi wasallam n'obwetoowaze bwe okufa kwega nabbi yalinga mukkakkamu nga he wasn't arrogant
nabbi nga teyeekuluntaza talina takabbur. Babuuza Aisha radiyallahu anha nti nabbi sallama kaifa kana idha khala fi baitihi, yeeyisanga atya nga ali mu nnyumba ye yekka. Aisha n'agamba nti kana bassaman dhahakan, nabbi sallallahu alaihi wasallam yalinga abeera ne smile, abeera musanyufu. N'agamba kino kyenjagaddemu, n'agamba nabbi sallallahu alaihi wasallam yalinga talannamya magulu ge baina ashabi, nga bw'aba atudde ne basahaba be nga amagulu ge tagalannamya. Haji tewali mutawaana nabyo bwe nkyogerako haji na tewali mutawaana. Abasajja bakulu oluusi babeera n'obulwadde nakinaki tekirina mutawaana. Nabbi yalinga talannamya magulu ge, naye awamu n'ekyo nga nabbi yali asinga basahaba okubeera n'ekitiibwa, naye ate nga amagulu ge tagalannamya wali abo baasinga. Oba kyenjogera mu kitegere? Naye ate oyinza okusanga nze nga ngalannamizza mu maaso ga Sheikh Ali Muntu, naye ng'ate yansinga, so nga nabbi yeetoowazanga ku abo baakola ki baasinga. Nabbi sallallahu alaihi wasallam kana shadida alhayai wattawaadu yakhsifu na'lahu. Nabbi sallallahu alaihi wasallam engatto yerumu yali akola tawaafu nga batambula e Makka, fankata'a shasa'uhu, essole y'engatto ye wansi neefuna obuzibu. Kati nga yeetaaga okkanikamu, omu ku basahaba kyava jamuga, ya Rasulallah nawilnihi uslihuhu, jimpe njikole ki njirongoose. Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'amugamba hadhihi uthra, olwo oba onzitoyezza, agamba onjawudde, you've signified me, onjawudde ku bantu abakoze eki abasigadde, wa inni la uhibbu al-uthra, ate nze saagala kukola ki kunjawula ku bantu basigadde. Nabbi yali muki mukakkamu mwetoowaze. Shadida alhayai wattawaadu yakhsifu na'lahu wa yarka'u thawbahu, engoye ze nga azeetegekera azeerongooseza. Naye olwaleero ne bakugamba nti olina omukyala ewaka nga wali omusanzeeko ng'agolola n'omugaa tofaayo leero kankuyambeko kanneegololere ekkanzu yange eno, ani yali akikozeeko okufenna? Kati awo bwe tujja wano mawulidi ne bakubuulira ebyafaayo ebyo bw'obitegeera ng'oddayo eka ng'okyusa, otandika kati kyotakolangako ng'ogenda okikola kuba oyagala kufaanana ani? Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wayahlubu shaatahu, nabbi ensolo ye embuzi bwe yalinga akamamu amata tatuma, ye yennyini ajja n'agyekamira. Kituufu haji sente oziina era abalaalo weebali, naye emirundi egimu obeerawo ku faamu mugambe ng'agenda okukama amata nti jangu ondage nkuyambeko olwaleero mu kukama amata. Ezo ze zaali empisa zaani? Za nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naga wayasiru fi khidmati ahlihi bisiratin sariya. Nabbi yalina history sariya, kitegeeza sharifa, history nga mulungi ow'okubeera nga aweereza. He had an impeccable record of serving his own people, those that were living under his roof, abaali bawangalira mu nnyumba ye. Nabbi nga abaweereza, abayambako mu kino na kino, so abayambako ewaka mu mirimu gye bakola ki gye bakola. Nabbi yalina history, ebyafaayo ebirungi mu kuweereza abantu. Wayuhibbu alfuqaraa walmasakina, nabbi yayagalanga nnyo abaavu ne bamiskiini. Lunaku lumu nabbi yabagamba basahaba nti abange tawaadharu, mwekakkanye, wajalisu almasakin, mutuule wamu ne bamasikiini abo abatambuza ebigere yadde gwoli wa motoka, abatalina we basula yadde gwoli wa kalina, mutuule nabo. Nabbi n'abagamba nti takunu min kubara'illah, mujja kubeera mu bantu ab'ekitiibwa mu maaso ga Katonda, wa takhruju min alkibr, mujja kuvaamu ne takabburu mu mitima gyammwe. Nabbi yawangalanga ne bamasikiini. Nabbi mukimanyi nti mu nnyumba ye yawangalanga ne Zaid ibn Haritha abaali abaddu, ng'abayisa bulungi era nga bamwagala nnyo. Wayuhibbu alfuqaraa walmasakina wayajlisu ma'ahum, ng'atuula nabo. Wayaudu mardahum, alambula abalwadde mu baavu. Bano bagagga banno era ojja kugendayo kubanga bwe mukola bizinesi. Kati olinayo omwavu gw'omanyi nti wawali, n'owulira nti mukyala we bamulongoosezza mu ddwaliro, n'ogendayo n'obuuza bbiru nti ya mitwalo 6 n'omusasulirako 3, abalina sente ani yali akikozeeko? Kale tolina sente, wagendayo n'omulambula, yadde tomuwadde sente, n'olambula ku mukyalo nga nti wali okimanyi Haji Gundi nannyini kizimbe kiri ekyawali yazze wano okundaba nga awulidde, omusajja oyo Mungu amwongere emikisa. Abantu bwe batyo bwe bawona ebizibu nga bawangala n'abantu abo nga babasabira edduuni muki.
nabbi yalambulanga abalwadde mubo wayushayiu janaizahum nabbi saa sallama nga awerekera n'ejjeneza zaabwe naye nga baavu tebalina sente tebalina kye balina wala yahkiru faqiran adqaahu lfaqru wa ashwa nabbi nga tayinza kunyooma muntu yenna ali mu mbeera ya bwavu naye yakozesa ekigambo adqaahu lfaqru wa ashwahu adkaahu bimaana dafaahu lfaqru wa ashwahu obwavu butuuse n'okumubijjisa alabika bubi obwavu bulabisa omuntu bubi bumulabisanga ow'emyaka 5 nga waana si bwe kiri oyo yali mu mbeera eyo nabbi saa sallama yalinga tamunyooma era nabbi saa sallama alina we yagaana basahaba okunyooma abaki abaavu era mu athaaru ezitunyumizibwa mulimu athaaru egamba nti bannange omuntu yenna anyooma omwavu olw'obwavu bwakola ki bwalimu fakad dhahaba thulutha dinihi eddiini ye aba aluzinze 2/3 of his religion abantu abo tetubanyooma allah yatuwa yasazeewo bo babeere mu mbeera eyo tubasaasire ezo ze zaali empisa zaani za nabbi sallallahu alaihi wasallam wayaqbalu lmadhirata wala yuqabilu ahadan bima yakrah ويمشي مع الأرملة وذوي العبودية ولا يهاب الملوك ويغضب لله تعالى ويرضى لرضاه اللهم صل وسلم عليه نبي يالينغا كيريزا bamusobezza n'abasonyiwa nga bamukoze ebinene waliwo abagamba nsobola okumusonyiwa naye kyeyakola omwana wange gwe bwe kikutuukako nabbi sallallahu alaihi wasallam akambawo ekyokulabirako kimu bwe yasenguka ava e Makka okugenda e Madiina muwala we Zainabu yasigalayo e Makka yajja luvannyuma naye Zainabu bwe yali asenguka waaliwo omusajja bamuyita Habbaaru bnu al-Aswad Habbaaru oyo bwe yali yataayiza Zainabu mu kkubo n'amusitoopinga okweyongerayo ng'alina eguruupu y'abalala abasajja abaalina obukyayi kwani ku Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe bamusitoopinga okweyongerayo Habbaaru jjukira Zainabu atudde waggulu ku nsolo Habbaaru n'ajja n'amusindika nga we bakuba ensolo wansi eno Zainabu n'avaayo n'agwa ku ttaka njagala kubajjukiza nti ekyo kyennyini kyamaanyi naye teweerabira nti Zainabu yali lubuto she was pregnant era olwagwa wansi ndoza kati embeera mugirabye ekyamutuukako muwala wa nabbi Zainabu bwagwa wansi n'avaamu omusaayi muki mungi era final olubuto ne lukola ki ne luvaamu emboozi eyo bwe yatuuka ku nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabbi n'agamba nti omuntu yenna idha laqitumuhum bwe muba mumulabyeko omusajja oyo Habbaaru ne munne yamuyambyeko fa ahrikuhuma binnaari mubookye omuliro kikulaga nti nabbi yakola ki yanyiiga wabula ajjukira nti Allah subhanahu wa ta'ala yekka yabonereza n'omuliro n'abagamba abange la yu'adhibu binnaari illa Allah tewali abonereza na muliro okujjako Allah n'abagamba naye yenna abasanze abasajja abo abakole ki faqtuluhuma wakiri mubatte naye temubookya na muliro naye mubatte nabbi yakola ki yanyiiga akaseera kayita ne wayita akaseera ne wayitawo ebiseera omusajja oyo Habbaaru n'amanya nti abasiraamu bamukola ki bamunoonya nabbi saa sallama ng'afunye n'amaanyi kati ali Madiina yakulira gavumenti kitegeeza asobola omukola kyonna kyakola ki Habbaaru n'anoonya yayagalako n'okugenda Furusi mu Bafarisi ng'ayagala kubeera eyo naye kyavaamu n'ajjukira naga nti kangende neegonze mu maaso ge ajja kunsonyiwa naye ng'amukoze ekyo Habbaaru najja mu maaso ga nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yatuukawo mu maaso ge n'amutegeeza nti ya Rasulallah obusiraamu bwonna bukkiriza ne shahada nagikoze eki n'amugamba naye ya Rasulallah ebiro n'ennaku bimpiseemu kaseera kayiseewo kawanvu nga mbonaabona hatta aradtu luhuqa bil aajim okutuuka lwe nayagala n'okugenda mu balala abatali bawarabu to seek asylum mbeera eyo n'agamba walakinni tadhakkartu afwaka wa safhak naye oluvannyuma ne nzijukira nti ate oli muntu wa kisa olina ekisa era osonyiwa
n'agamba ya rasulallah wa kunna ahla shirikin twali bantu abakola shiriki fa ankadhana Allahu bika minan nar Allah subhanahu wa ta'ala n'atuwonya okuva mu muliro n'amugamba ya rasulallah fasfah an jahli kusaba osonyiwa obutamanya bwange nabikoza butamanya n'amugamba ya rasulallah fasfah an jahli waqbal minni ma'dhirati kusaba onsonyiwe okkiriza okwetonda kwange kuno n'agamba nti ebyo byonna byenkola I take full responsibility I take full charge ku byonna byennakola nkusaba ya rasulallah onsonyi nabbi sallallahu alaihi wasallam n'amugamba qad afawtu anka nkusonye wal islamu yujibu ma qablahu wa yaqbalu al ma'dhirata nabbi yakkirizanga okusonyiwa abo abamusobezza bwe baba bakusobezza okola ki osonyiwa wala yuqabilu ahadan bima yakra nabbi sallallahu alaihi wasallam yalinga oli wamukola ekikyamu nga yazzaayo kiki kirungi omukyala eyamuteeranga ebikyafu mu kkubo eyo sitole mwenna mugimanyi wano si bwe kiri nabbi sallallahu alaihi wasallam omukyala yamuteerangawo ebikyafu naye omukyala oyo bwe yalwala nabbi n'agenda yamulambula obulwadde omukyala nakkiriza obusiraamu olw'okuba nabbi sallallahu alaihi wasallam kana la yuqabilu ahadan bima yakra nabbi sallallahu alaihi wasallam yali tazzaayo kikyamu seekabazanya n'engoono obutambi bungi mbulaba ne bamuyita bino ne bamuyita biri n'ebirala bingi tumusaasira kubanga kati ye saddaaka gye twagula bakuba ono kati fega gyetuli eno mpolampola nga twesirikidde tumusaasira obulumi bwayitamu tubulaba naye ye tateekeddwa kubaddiza ng'avuma tuli fenna nabbi saa sallama gwagoberera fenna gwe tugoberera kana la yuqabilu ahadan bima yakra yalinga tagobereza kikyamu ku kiki ku kirungi kikyamu ku kikyamu Allah agamba mu Qur'ani idfa billati hiya ahsan kola ki oli wakola ekikyamu gwezaayo ekirungi fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim ojja genda okulaba ng'omuntu eyali takwagala nga mulina obulabe wakati wammwe bukya olunaku lumu ng'omuntu oyo afuuse mukwano gwo owannamaddala naye Allah akimanyi nti ensonga eyo si nnyangu ng'oli yakkubya oluyi kati nga gw'olina amaanyi gw'olina emmundu na buli kimu n'ogamba nti nze kamuweeyo $50,000 okisobola ekyo Allah akimanyi si kyangu kyetaaga obugumiikiriza kyava abagamba wama yulaqaaha illa alladhina sabaru wama yulaqaaha illa dhu hadhin adhim tewali wakifuna okujjako nga mugumiikiriza ate buli yenna akifuna alina omugabo omunene mu maaso gani ga Allah subhanahu nabbi yalinga la yuqabilu ahadan bima yakra neibawo kituufu akwagaliza kufa naye ggwe bw'ofuna essente musindikire ku mobile money tayagala nakutunula mu maaso muweereze 10 eyo yali enkola ya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ekyo nno kitegeeza nti Seeka Ashrafu ono oli bw'anaamuvumanga ng'afunayo omutwalo oba ebiri ng'agimuweereza la yuqabilu ahadan bima yakra era nange awo ndabika nja kutandika okumukola ki asobole okumpeereza ويمشي مع الأرملة وذوي العبودية نبي صلى الله عليه وسلم يوانغالanga n'abakyala bannamwandu al armala mu Luwarabu saagala gaziya nnyo mu Luwarabu kisobola okukola ku basajja ne ku bakyala abakyala abafiiriddwa babba baabwe ne abaami abafiiriddwa bakyala baabwe oluusi ebintu ebyo mbiyitamu lukwakwayo obutagaziya nnyo naye mba nkimanyi kyenjogerako omuntu ayinza okugamba yagamba al-armala n'agamba nti bassemwandu abasajja abafiiriddwa abakyala baabwe ekyo si kituufu kyenjogera nkimanyi bulungi kisobola okukola ku bano ne ku bano nabbi saa sallama yawangaalanga n'abaki n'abafiiriddwako abaagalwa baabwe ne abo abali mu buddu nga Zaid ibn Haritha Zaid nno zamumanyi yatuuka ne ku ddaala erigaana okugenda ne bazadde be asigale nani ne nabbi sallallahu alaihi wasallam naye ng'ali mu buddu kitaawe n'amubuuza nti wayhaka ya Zaid atakhtaru al-ubudiyata ala abika wa ummik olonda otya okusigala mu buddu mu slavery nga obadde ogenda kufuna eddembe owangaale ne taatawo ne maamawo
Zaidi n'abagamba omusajja ono nina kye namulabamu wama ana wallahi billadhi yufarikuhu abadan, siyinza kumwawukanako, nja kuwangaalanga naye. So nabbi yawangaalanga ne bannamwandu ne bassemwandu n'abo abali mu buki mu slavery nga nabo awangaala bulungi nabo. wala yahabu almuluka wayaghdabu lillahi taala wayarda liridah. Nabbi yalinga tatya bakabaka abafuzi ab'amaanyi, kyova olaba yabasindikiranga amabaluwa agabakoola eri obusiraamu kubanga takola ki tatya. wayaghdabu lillahi taala wayarda liridahu, ekyo kyenjagalamu. Nabbi yanyiiganga ku lwa Katonda era ng'asanyuka ku lwa Katonda. Bw'omukola ekintu nga ye nga kiri ku ye nga tanyiiga, naye bw'omukola ekintu nga kikosa eddiini ya Katonda awo ng'anyiiga. Ngenda bawo ekyokulabirako. Mwenna mumanyi nti mu lutalo lw'e Uhudi Nabbi sallallahu alayhi wa sallam baamukuba feesi ye n'ejjamu ebisago. Wakusirat ribaiyatuhu, amannyo ge gano amagego ne gakola ki ne bagakutula. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam baamukuba ku mugongo, ekyo mukijjukira bulungi. Naye ebyo byali bituuka ku ye ng'omuntu, si bwe kiri? Nina ekigambo kye ntera okwogera nti mu sinaariyo efaanana bw'eti law daa alayhim lahala, singa yabasabira edduwa ndi Katonda nkusaba obazikirize, Mungu yali bazikiriza, si bwe kiri? Naye Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yawanika emikono n'agamba nti Allahumma ighfir liqawmi, bino byonna babinkoze nze, naye nkusaba obasonyiwe fa innahum la ya'lamun, kubanga bye bakola tebabikola ki tebabimanyi. Kubanga ekyo bakikoze ye, so ye anyiiga lwa Katonda, tanyiigira bimutuuseeko ng'omuntu. Mu lutalo lw'e Ahzaabi lwe lwaddako, nga luno lwa Uhudi luwedde, lwe lwaddako mu ntalo ennene. Mu lutalo lw'e Khandaq baamusumbuwa Nabbi sallallahu alayhi wa sallam n'akeerewa okusaala esswala ya asiri. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam n'agamba nti abantu abo nsaba Katonda ababonereze, lamma shaghaluuna an salaati al-asri, batulemesezza batusumbuye okusaala esswala yaki ya asiri. Nabbi n'abasabira edduwa embi kubanga bamulemesezza okutuukiriza ekya Katonda. So Nabbi sallallahu alayhi wa sallam kaana wayaghdabu lillahi taala, yanyiiganga ku lwa Katonda, wayarda liridah. Tayib, akaddako kagamba katya? Aywa. ويمشي خلف أصحابه ويقول خلوا ظهري للملائكة الروحانية ويركب البعير والفرس والبغلة وحمارا بعض الملوك إليه أهداه. Webalinga batambulanga Nabbi sallallahu alayhi wa sallam atambulira mabega, basahaba be babakulembera mu maaso, naye ng'ate ye mukama waabwe ye nga bamugamba ya Rasulallah, ebiva emabega biyinza okukukosa, ffe katubeereyo nga we shield you from these threats, si bwe kiri? Nabbi ng'abaga nti nze temunfaako, omugongo gwange mugulekere bamalayika abaki ab'ekitiibwa. Era Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yatambuliranga ku nsolo, ku ngamiya, ku ndogoyi, ku mbalaasi ng'atambulirako. ويركب البعير والفرس والبغلة وحمارا بعض الملوك إليه أهداه. ezimu ku nsolo ezo bakabaka bano be yawandikiranga amabaluwa nga abayita okujja eri obusiraamu be baazimuweerezanga ng'ebirabo. Ndoza mujjukira Nabbi we yasindika Hatibu ibnu Abi Balta agende wa kabaka w'e Misiri ayitibwa al-Muqawqis. Muqawqis n'amusindikira mu birabo bye yamusindikiramu abawala babiri, omwali Mariya al-Qibtiya, omu ku bawala oba ababaliwanga bamaama baffe mu kukkiriza bakyala ba Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. So Nabbi sallallahu alayhi wa sallam ensolo yazikolanga ki? Yazirinnyanga. Akati wano mu bunyiriri buno obuddako ngezaako kumaliriza, temweraliikirira kati tuli mu kumaliriza. Omusiraamu yeerekereza. Mumanyi kye bayita okwerekereza? Kwe kubeera ng'olina obusobozi obufuna emitwalo 10 naye n'ogyerekereza munnaagifune. Kwe kubeera nga waliwo ekirungi ky'osobola okufuna naye n'okikola ki? N'okyerekereza. Bannabi barakallahu fiikum. Waliwo ekirungi ky'osobola okufuna naye n'okyerekereza. Tuli ffenna
Allah yasindika abamalayika ne bajja ewa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne bamugamba nti Allah ayagala ensozi zonna zifuuke gold ne silver gy'oli. Ndowooza bwe naasigala nzijjawo ng'ayongerawo buli we nzijjawo ng'akola ki ng'ayongerawo. Allah yamuwa offer ensozi zino zonna eziri mu nsi zifuuke gold ne silver. Nabbi yagamba mu hadithi nti arada alayya rabbi bathaa makkata, ensozi z'e Makka zonna zifuuke gold ne silver, takunu ma'i haythu ma kunt, nga zibeera nange wonna wemba nkola ki, wonna wemba ndi. Mu hadithi endala Nabbi sallallahu alayhi wa sallam Allah yamuwa offer, in shi'ta nabiyyan abdan wa in shi'ta nabiyyan malikan, ti bw'oba oyagala obeere nabbi ng'olina obukulembeze nga gwe kabaka waabwe, oba obeere nabbi ng'oli muntu wa bulijjo. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam n'alonda okubeera nabiyyan abdan, ne yeerekereza. Kyenjogera mu kitegedde oba ti ekintu you have the right to get it, naye n'okireka n'ogamba nti eyo nkola ya busiraamu. Akantu akanfumisa eno. Tayib, Nabbi sallallahu alayhi wa sallam Allah bwe yamugamba amuwa offer nti ensozi zibeere gold ne silver, abeere nabbi omugagga, Nabbi sallallahu alayhi wa sallam n'agamba la ya rabb walakin aju'u yawman wa ashba'u yawman, njagala ebiseera ebimu mba n'ekyokulya n'endya, ebiseera ebirala nemba nga sirina. N'agamba nti bwe naabeera n'ekyokulya shabi'tu, nja kukkuta. N'agamba naye bwe naaba ekyokulya sikirina tadarratu ilayka wa da'awtu, nja kukkakkana mu maaso go nkusabe, neme kufiirwa mpeera za kukusaba. Oba mukitegedde kye ŋŋamba? Naye ate awamu n'ekyo wadde Allah amuwadde ofa eyo, Allah yali awa ofa omuntu atalina. Abamu bayinza okugamba nabbi yali alina, nabbi yali ng'asiba amayinja ku lubuto lwe olw'okuba ebyokulya bikoze eki, bimubuze. Naye Allah n'amuwa ofa and he declined the offer, okwerekereza. Omusajja agamba wayasibu ala batnihi alhajara min alju'i waqad utiya mafatiha alkhazaini alardiya. Yasibanga ku lubuto lw'amayinja, naye ng'ate Allah amuwadde amawanika g'ebyobugagga by'ensi eno. warawadathu aljibalu bi an takuna lahu dhahaban fa aba. Ate ensozi nazo ne zibeera nga neetegefu okusinziira ku kiragiro kya Allah okufuuka goldi ku lulwe, naye nabbi ofa n'agikola ki? N'agigaana. وكان صلى الله عليه وسلم يقل اللغو. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yakendezanga nnyo idle talk, okwogera ebintu ebitagasa. Nabbi nga tayogera nnyo allahu, byebigambo eby'edduniya ebitalina maki makulu. Omusiraamu tayogera bigambo bitalina makulu, babeerawo bwekiboozibozi. Tuli mu nsi nga waliyo programs baziyita olugambo. Omusiraamu agamba nti programu esinga okunnyumira ekiboozibozi oba olugambo. Tuli fenna. Omusiraamu akendeeza ebintu ebifaanana bwe bityo. Wakaana sallallahu alayhi wa sallama yuqillu llahwa, ng'akendeeza idle talk. Wayabda'u man laqiyahu bisalaami. Nabbi bw'asanga omuntu yamwesooka n'amutoolera ki? Salaamu. Yatandika assalaamu alaykum, amwagaliza mirembe. Wayutilu salata. Nabbi yawanvu yange esswala bw'aba asaala. Awo nina kyenjagalawo. Waliwo hadithi ezitulaga nti nabbi we yasaalanga ng'awanvuya, ate ne wabaawo endala ezitulaga nga nabbi avumirira okuwanvuya. Tubigatta tutya? Nabbi sallallahu alayhi wa sallam bwe yasaalanga mu bufunze, neewala kugaziwa mu bigambo, ate wano ne bagamba mu bufunze. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam bwe yasaalanga yekka ng'awanvuya esswala ye, kuba aba yekka talina gwakaluubiriza. Wabula bwe yasaalanga n'abantu abasigadde ng'atya nti bayinza okukaluubirirwa, awo ng'asaala nyimpi nyimpi. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam bwe yasaalanga n'abaagala okuwanvuya, ya Rasulallah twagala tusaale kiwanvu, awo ng'awanvuya. Naye bw'asaala n'abalala batamanyi mbeera yaabwe, mulimu omukadde, mulimu omwavu, mulimu ali mu lugendo, tojja kusobola kumuwanvuya. Nabbi kyeyava abagamba sallallahu alayhi wa sallam bwe muba musaaza abantu esswala, n'abagamba nti inna minkum munaffirin, bannange mummwe mulimu abagoba abantu ku swala.
nagafa ayyukum salla binnasi falyukhaffif yennaasaaza abantu esswala akendeeze fa inna fihim ad-da'if wa dhal haja mubbo osaaza mulimu omunafu mulimu as-saqim mulimu omulwadde wa dhal haja nayina ebyetaago ebirala byakolaki byagendako. So Nabi sallama yawanvu yange swala mu conditions ezo zembakola zeki zembaganda. Wa yuksiruna al-khutab al-jumu'iyya, ate kutuba y'ejjuma eno yagifunzanga nga tawanvu yannyo kutuba, esswala yebeera empanvu okusinga kutuba gyakolaki gyasoma. Wayata'allafu ahla ash-sharafi wa yukrimu ahla al-fadli. Awo kansooka ennyimirirawo. Nabbi yawange ekitiibwa abantu Allah bawadde ekitiibwa. Allah gwawadde okukulembera eggwanga oba gwawadde okukulembera disitulikiti oba gwalonze okukulembera kyonna kyakulembera, Allah bw'atyo bw'asazeewo asaana ekitiibwa oba mwagala oba simukola ki. Nabbi sallama yalina olutalo olw'amaanyi n'Abu Sufyan. Abu Sufyan hazzaba al-ahzaba diddahu. Abu Sufyan yagenda akola mobilization mu bika by'Abawarabu ebyenjawulo bajje balwanise Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Naye Nabbi yamanya nti Abu Sufyan mukulembeze Makka, era bwe yajja nga azze okuwamba ekibuga Makka n'amuwa emirembe, n'agamba waman dakhala dara Abi Sufyan fahuwa amin. N'anayingira mu nyumba ya Abu Sufyan ajja kuba sekiwa. Tuli fenna Nabbi yamanya nti ono mukulembeze. Nabbi kyava bagamba mu hadithi ndi idha ataakum karimu qaumin fa akrimuhu, bannange omuntu wabajjira nga wakitiibwa mumuwe ekitiibwa kye kyasaanidde. Kituufu oyinza okumulaba Abdulbas kyono kasajja katono nakinaki, naye eri gyozze yewange yewaffe abantu baayo bampa ekitiibwa, bw'ojjayo naawe mpa ekiki ekitiibwa. Kya mu buvunaanyizibwa bwa Busiraamu ne kino kankyogere okubeera nga ndi ku sayidi ndala. Obusiraamu bwaffe bulimu oluusi ebiwayi, si bwe kiri? Kya buvunaanyizibwa okubanga ndi ku sayidi ndala. Seekabazanya nengo najjanga naye wa sayidi ndala, naye mmwe wano mumuwa ekitiibwa era mumwagala. Bwe mba njogera nenga nti ssebo omukadde waffe district kaazi Sheikh Ashrafu Matovu bazanya nengo tamiinisizo wa district kaazi bumuyiseeyo. Kyenjogera kitegerekese bannange, yadde sikkanya naye naye tumuwe ekitiibwa kyakola ki kyasaana. Ekyo kive mu ddiino. Nabbi sallama kaana yata'allafu ahla al-fadli ahla ash-sharaf wa yukrimu ahla al-fadli, ng'awa abantu abasuumuseemu abalina ekitiibwa ng'abawa ekitiibwa kyabwe. Kigambo kiki ekiddako? Wayamzah. Aywa, wayamzahu wala yaqulu illa haqqan. Nabbi yasaaganga. Ndoza nange mumpulidde wano nga bwe tuba twogera njira ne tusaagamuko, si bwe kiri? Ekitegeeza nze omu ku bantu abatambulira ddala ku nkola ya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So Nabbi yasaagangamu, naye ekyenjawulo mu kusaaga kwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam nga bw'asaaga asigala ayogera mazima. Bw'osaaga tolimba, tokkirizibwa kulimba ng'osaaga. Wabula bw'oba osaaga ayogera mazima. Waliwo omukyala yajja mu maaso ga Nabbi sallallahu alaihi wasallam, ndaba Sheikh atunudde ku simu, maliriza eddakiika tezigenda kusukka 5 maze kati esewa. Omukyala yajja mu maaso ga Nabbi sallallahu alaihi wasallam nga mukyala mukadde, n'amugamba ya Rasulallah ud'u Allah an yudkhilani aljanna, nsaba osabe Katonda anyingize eki anyingize ejjana, si bwe kiri? Nabbi n'amugamba nti la yadkhulu aljannata ajuz, la tadkhulu aljannata ajuzun, omukadde tagenda kuyingira jjana. Omukyala n'anakuwala, yagenda bambi akaaba, n'akaaba amaziga. Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'ayita omu ku banne nga Nabbi asimayiringa ate ye, naye ng'amugambye omukadde tagenda yingira ki, n'ayita ono jangu gundi. Omukyala oli genda omugambe akhbiruha annaha la tadkhulu aljannata wa hiya ajuz, tagenda kuyingira jjana nga mukadde bw'atyo. Katonda agenda kumuzza buto ayingire ejjana nga si mukadde.
era namusomera ne aya ya Katonda inna ansha'nahunna insha'a. Allah ayogera ku bakyala balibeera mu jjana n'agamba nti twabakola olukola inna ansha'nahunna insha'an faja'alnahunna abkara, ngenda kubazzaayo babeere abawala abato abatalabanga ku baki ku basajja uruban atraba, nga ba myaka egikoze eki egyenkanankana, bonna bali mu egi emu. Tuli fenna bawala balabika bulungi, tuli fenna. Nabbi yasaagira ku mukyalo ono naye yasigala ayogera mazima. Wayamzahu wala yaqulu illa haqqan yuhibbuhu Allahu ta'ala wa yarda. Nabbi yasaaganga naye ng'atayogera okuggyako amazima Allah gayagala n'omubaka we. Kati omusajja n'ayogera layini eno esembayo. Omulyango guno gwe twogerako gwa 19 gwe guddirira ogusembayo kuba giri ameka? Giri 2. Kati emiryango gino gyonna egikulembedde omusajja abadde ayogera ku Nabbi sallallahu alaihi wasallam, ekikula kye, empisa ze, yazaalibwa ddi, lineage mwava ebirala. Kati olw'okuba amaliriza ebimukwatako omulyango gwa 20 omusajja yali simple, yali asoma dduwa asaba busabi Katonda. Kati amaze okwogera ku bikwatagana nani ne Nabbi, kyava abagamba وها هنا وقف بنا جواد المقال عن اضطراد في الحلبة البيانية وبلغ ضارن الإملاء في فدافد الإيضاح منتهى. اللهم صل وسلم. نagamba nti nabwe kityo ebigambo byaffe tubikomezza wano, ebigambo ebibaddemu quality kyeki mu Luganda? Omutindo. Ebigambo ebibaddemu omutindo ogw'okwogera kuki ku Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Era ne tutuuka ne ku nkomerero ya imla, kubanga yali mu ntandikwa bwe yali atandika yagamba abtadi'ul imla bismi dhatil aliya. Si bwe yagamba ntandika okubasomera ebintu bino. Kati saawa ena abagamba nti tumaliriza balagha dha'inul imla'i, bino byembasomera bituuse ku nkomerero yabyo. Wa balagha dha'inul imla'i fi fadafidil idahi muntaha, bituuse ku nkomerero yabyo era biri clear buki bulungi. So omulyango ogwo nga bwe tugwogedde gwogera ku mpisa zaani za Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Bwe tugumalayo nga tugamba Allahumma qabrahu al-karim, Allah sakawo eri entaana ya Nabbi sallallahu alaihi wasallam eyekitiibwa bi'arfin shadiyyin min salatin wa taslim. Akawowo ako nga kalungi ate nga kali concentrated, kalimu salatin wa taslim. Ne tuwanika emikono Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi. Allah saasira osebyengera byonna emirembe eryani eri Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nga maliriza ebigambo ebyo si bigambo bya bulijjo. Ekyokubiri, oluwarabu omusajja lwakozesa si lwe luno olwa bulijjo, lwetaaga okwetegereza ate ng'olina n'enniya ennungi osobole okutegeera byakola ki byayogera. Bangi mu baganda baffe oluwarabu balumanyi, saagala kubajjako kyakubanga balumanyi, bangi balumanyi naye tebalongoosezza mitima gyabwe eri musiraamu munnaabwe yawandiika ebigambo bino bamulowooleze ekiki ekirungi. N'olw'ensonga eyo bwe tutyo bwe tweyisa mu buki mu busiraamu. Ebigambo omusajja bye yawandiika yali akimanyi nti bijja kuba bya magezi nnyo. Kyava abagamba kayimba kagamba katya hadha wa anshuru min qissati al-mawlidi an-nabawi. Tingenda kutandika kati okwogera amazaalibwa ga Nabbi burudan hisanan abqariya, obunyiriri nga bulungi ate nga bwa kigezi nnyo. Abqariya ayina amagezi yekka yajja obukola ki? Nadhiman min an-nasabi ash-sharifi iqdan tuhalla al-masami'u bihula. Ogwo nja kuvuunula olulala inshallah. Tugenda kuddamu omulundi gumu ntule wansi. Njagala muddemu nange. Tayib, gutandika gutya? وكان صلى الله عليه وسلم شديد الحياء والتواضع يخصف نعله ويرقع ثوبه ويحلب شاته
ويسير في خدمة أهله بسيرة سرية ويحب الفقراء والمساكين ويجلس معهم ويعود مرضاهم ويشيع جنائزهم ولا يحقر فقيرا أدقعه الفقر وأشواه ويقبل المعذرة ولا يقابل أحدا بما يكره ويمشي مع الأرملة وذوي العبودية ولا يهاب الملوك ويغضب لله تعالى ويرضى لرضاه ويمشي خلف أصحابه ويقول خلوا ظهري للملائكة الروحانية ويركب البعير والفرس والبغلة وحمارا بعض الملوك إليه أهداه ويعصب على بطنه الحجر من الجوع وقد أوتي مفاتيح الخزائن الأرضية وراودته الجبال بأن تكون له ذهبا فأبى وكان صلى الله عليه وسلم يقل اللغو ويبدأ من لقيه بالسلام ويطيل الصلاة ويقصر الخطب الجمعية ويتألف أهل الشرف ويكرم أهل الفضل ويمزح ولا يقول إلا حقا يحبه الله تعالى ويرضاه وها هنا وقف بنا جواد المقال عن اضطراد في الحلبة البيانية وبلغ ضاعن الإملاء في فدافد الإيضاح منتهى عطر اللهم قبره الكريم بعرف شبيه من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه bane mwe bali kumpuliriza munsonyi mwe mbanyizizza munsonyi okuwanvuyamu katono mbadde sina kyakola Sheikh Sebo ne yaziza omukisa guno. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.